ebifaananyi bino byakwatibwa bwe nali ku mirimu gyange emitongole ng'omukulembeze w'abayizi e Makerere egy'okutongoza sabiiti y'obuyiiya mu ssettendekero wa Makerere, era nga ku mukolo guno nabadde nkiikiridde abayizi abasaba mu 4,200 abalina endowooza ez'enjawulo n'enzikiriza ez'enjawulo ku by'obufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga lino. Ekyennyamiza bitabudde abamu ku bantu omuli famire yange awamu n'abamu ku bayizi bannange, era ekirala ekyewuunyisa ne bannakigwanyiza abamu abeenoonyeza ebyabwe bakozesezza omukisa guno okusaasaanya obulimba olw'ebigendererwa byabwe ebitamanyikiddwa. N'olw'ensonga eyo njagala okubategeeza nti ssettendekero wa Makerere erimu ku matendekero agali wansi wa gavumenti, era nga okusinziira ku ssemateeka wa Uganda akawaayiro ak'E9 ennyingo ey'okusatu ewa omukulembeze w'eggwanga obuyinza okulabirira n'okukuuma bannansi, era eddimu lino limuwa obuyinza okukuuma ebisuubizo by'Abannayuganda n'enfuga egoberera amateeka. Era mu mbeera y'emu omulimu gwange n'obuvunaanyizibwa bwange okulondoola emirimu egikolebwa ku lw'abayizi ba Makerere ng'omukulembeze waabwe, era nga bwe nva ku mulamwa ogwo mba nfuuse nakigwanyizi so si omukulembeze. Ng'omuntu assaamu empisa zaffe ekitiibwa n'ennyamira olw'enfuga embi egenda maaso mu ggwanga lyaffe, kyokka ate olw'embeera y'obuvunaanyizibwa bwange neesanga nina okuyimirira ku kadaala ke kamu n'abantu abamu nga bali ne mu gavumenti. Nsaba ffenna tukimanye nti nikyendi olwaleero olwa Mukama Katonda awamu n'abayizi b'e Makerere abanzisaamu obwesige ne bannonda ng'omukulembeze waabwe. Kyakiru James tojjanga kintu mu bwongo bwo. Abantu abamu right now bayina ensonga zaabwe, kubanga oli mutabani wa Chairman Nyanzi. Chairman Nyanzi musajja wa bulijjo, musajja ayimiriddewo mu kulwana Yoweri Museveni. Mutabani wange Kyakiru, abasajja bano boolaba abo e Makerere awo, Makerere ya byabufuzi, bayina ensonga lwaki basobola okubuliza ano tukkiriza ebirowoozo by'abayizi. Ife tukkiriza nti Ssaabatemu Yoweri Museveni y'omu ku basudde ebyenjigiriza wano mu ggwanga. Kyakiru James olina okubeera, taata we yagambye you apologize for the nation, teyabadde musiru. Era Kyakiru bano abasajja balaba bajjakeezaawo bu kamera NBS bakole ki? Ye Museveni ekyamuleeta e Makerere kunoonya kifaananyi kyo. Era kuba kuma ne speech tewayogera. Wayogera ssebo? Yoweri Museveni mwetegefu kubanga amanyi Oweekitiibwa Kyagulanyi Robert Ssentamu abulono njamu blockinga. Amanyi akazito kamutaddeko. Kyakiru taata wo bayina kye basimbye. Njakubuuza arrogance wamutekola. Abaana wangu abakuyita mu office yogera kino. Right now gwe tomanyi kye kyetaagisa kubeera ng'ozaalibwa olina akakwate ku family Kyagulanyi Robert Ssentamu president gy'avaamu. Tokimanyi. Kyakiru olina okumanya nti abantu be bakama baffe. Kyakiru James oli muvubuka mugezi, naye nkugamba bino byonna by'obadde oyogera otunulidde lwaki obyogera. Ssaabatemu Yoweri Museveni gw'ogamba you are fulfilling your official duties nga Museveni yaliwo. Bino ebintu tubijjemu okusaaga n'omuzannyo. Omwana waliwo abamupika. Omwana taata we musajja mulwanyi, musajja pressure zamukubye. Chairman Nyanzi pressure zamukubye.
Chairman Nyanzi n'abakubira n'abagaba nange ffe twagala kununula ggwanga oba si ekyo bagudi president buleke kati bannakigwanyiza abagala nti kubanga waliwo kye baagala oleeta ONRM osobola okuyimirira naye osobola okukola naki Museveni wajja Museveni twamukyawa Museveni twamukoowa era nze mumira nsanafu mbagamba n'abantu bange abeerubaga nabagamba nze saagala kuwuliriza na bino yero biki ebyo nedda bombo kirati omusajja asise bannayuganda ayavuwaza bannayuganda bannaddiini abasse amataka bagabbye bannansi babajjamu ensigo ng'osemberera ekikolimo era njagala okunenya nnyo banna struggle abali mu kuvoola Chairman Nyanzi. What you are doing is wrong. I repeat, mbadde mu people power, mbadde abali mu kuvuma abamu ne mumukolamu obusolosolo. Omuvubuka ono Chairman Nyanzi bwe yakega nti yesimbyo yamugaana n'amugamba ovudde ku mateeka g'ekibiina n'amugamba abo banna abakusuddiya abambadde obusuuti boolabye awo abawala tebamanyi mbeera bannansi gye bayitamu era gwali eyo ng'okola vidiyo ng'okuba Nyanzi n'oyogera ebigambo byonna by'oyogera namwe abamu abakulembeze mukimanyi Nyanzi kyakoledde Nuupu kyakoledde people power lwakuba musirika abamu lwakweyagaliza era abamu temanyi buvunaanyizibwa bwakoze mu kukunga n'ekigambo kukunga ye yakireeta ne obudde bwe yakireeteramu kyekyaliwo gw'ojja tuula weematize mu bwongo bwo nti nze nina amaanyi bangoberera mwa alizayininge nogamba laba ensi eno kubanga abamu twekyamusa era oli ajja kujja akola statement y'ekisiru waliwo gwe nawulidde mu Chairman Nyanzi ye yaleeta bajudi mbabaali mugenda kunga bannupu bannammwe mugenda kunga bannupu bannammwe be mwagala abalina okwegatta mu kibiina balina vva mu NRM balina vva mu DP FDC era Chairman Nyanzi waliwo bye yakolako waliwo bye yakuza ng'obujulizi baabubawa era nga bayimirira ne bakula bulungi goloza mu famire ya Sentamu abaana bonna baayayuuka baganda ba Nyanzi nga baba mulekera muto baganda ba Nyanzi tunulya famire baganda ba Chairman Nyanzi gwatudde eri olw'okuba olina akasimu era nga mwabo mwavaamu n'abakulembeze ensi begenda okujjukira emyaka 10 omwana taata we baamukwamba ne bamukuba emiggo ne bamutwala mu safe house omwana gye yafubutuka n'afuuka obuzibu balina bamaama omuto simabaani ne bamuwabya era Chairman Nyanzi yakoze order tamusange waka yagikoze mukambwe nnyo basebo ne banyabo fe kuba abamu bamuwabya is above 18 mu struggle temuli bya above 18 Churchill James temuli mu bya above 18 oyo saba te Museveni mubi na wangu etakulimba agenda kugato wekalakasa oyina tambuza bya mateeka tokola bwoti oba good president butwala kabanga katono ngovaako nga bantu bagamba ne gundi gwe tetwakutegeera mbeera ki gy'otaddewo Chairman Nyanzi naye musajja wattu byamususeeko omwana yamutaddeko embeera namugaa kino omwana takwata masimu nenga gwani agano kwata esimu ya kitaawo bino mubijjemu okusaaga
Omusajja Robert Kyagulanyi Ssentamu musajja nnyo. Kyagulanyi musajja nnyo. Oyo Kyagulanyi muve nako. Ayina ekintu kye yateeka mu bannayuganda ku Museveni. Okukyawa Museveni. Abaana baffe obutaddamu kwagala Museveni. N'ekyafaananyiriza Museveni. Bw'omusanga mu kkubo dduka. Bw'omusanga afuka kunama. Ne bw'osanga ekifaananyi kye. Nze nina woteri gye nagenzeeko mu Miransana. Netuka ku hoteri nga abatambuza emmere balina obukaaya bwa yero. Nabagambye Allahumma swali. Ezo zambi. Nabagambye sijja kugirya. Era hoteri eyo nagigobye. Sirigiddamu. Baganda bange twekyawadda. Machete ali mu kkomera. Museveni mumulaze mutya atudde mu baana muzeeyi mukadde. Asazeeko ekigere atadde eri. Museveni ye yali kulembedde generation ezo n'ezempale ze yatutte e Makerere. Ezempale. Abaana bambadde mu fitting ne yeza ayambadde. Kati atulaga. Baganda bange temuonoona ggwanga. Mutabani wa Chairman Nyanzi. Muganda wange toyina kyogenda kyusa Makerere nga Museveni akutubadde ku ntebe. Femu yonna gyogenda ofuna. Kyagulanyi Robert Ssentamu yayiwawo omubiri n'ateekawo omusaayi. Era nkugamba ebigambo bino owulirize message eno okakkanya amalala. Nkubuulira byonna ne bw'onaabyogera bannansi baakoowa Museveni. Makerere University abaana tebabawa mmere abali ku government sponsorship. Ebizimbe bikadde. Abaana abalema abalinako obulemu ku mibiri gyabwe tebalina we bayita. Abayizi ba intern ab'obusawo tebagenda ku internship. Abasajja bali mu kubba ssente. Kati kyakirujja musookyuse eki. Always be advised and be apologetic. Ojja kubeera mukulembeze mulungi. Be apologetic. Listen. I'm telling you, my brother. Because ojja kuba bino ebyabakasuku baani bagamba bino. Chairman Nyanzi mentaliza abakulembeze. Atunula wala. Ayina ensonga laki agaye mutabani wange wetondera abantu. Mutabani wange togenda ku mukolo gwa Museveni. Mbiwulira ne mumulimba tebiriyo. Naye nga yabiwulirako ng'ali mu kujjanjabwa n'aweereza message ne mugidisobeyinga ng'aliwo abakusudiyo eyo. Osobola genda kubanga ebizibu by'abayizi muganda wange n'abo abayizi bali mu buwambi. Oyo nawangwe yesibye ku bayizi. Kati olina ozuukuka okole ekisingamu obukulu. Kubanga bw'otaakikole yo n'akikola. It is too late. NBS owulidde byewandiike. Kati kankulage nti mutabani wange abasajja bano balina kye batukozesa ensobi. NBS ewandiise eki ye banna ebiruwa. Kambalage akantu ke NBS kalu. Kati gwe bwe tugamba ebigambo bino nga basiniya noloza byakusaaga. NBS ewandiise eki. Uliriza. Agambye NBS ewandiise bw'ati yo kati enoonya violence. Won't apologize. Tajja kwetonda. Ne press conference bagikoze live. Kati kyeyagala. Mutemumanyi golodi gwe tuyina wa Kyagulanyi Robert Ssentamu. Ono musajja Bobi Wine atadde government ya Saabatemu ku Bunkenge. Olaba Saabatemu asaza mu program ajje. Amaze ebbanga ki nga tagenda Makerere. Amaze ebbanga ki. Museveni yagende Makerere ng'anoonya mutabani wa Nyanzi ono. Ng'anoonya kifaananyi kye. Museveni nkugambye ayebuse. Asula alogoota na Kyagulanyi. N'agamba kwa kati Nyanzi wamukuba emiggo. Ne bagala Nyanzi naye tumusudde tutya. Kyovula ba ssente zifuluma. Ne mu baffe bennyini
bali mugamba tufunye chance kuba Nyanzi. Abaffe bangi ba bloga abamu baba wa sente abamu sente zivudde mu family ya Nyanzi ezimu zivudde mu ba kulembeza abamu Nyanzi mu mukube newe mukuba Nyanzi mwene mubalanga Museveni mu mujjeko bwe mukuba Nyanzi nga mu mujjeko sente zitambula zira waliwo abankubidde Katongole gwe bona kuba Nyanzi ne mugakati mukubire ki ye yagenze e Makerere mbukakati Nyanzi alemate okugira mutabani we musajja atubamu kube migali weru omutabani amusomesezza amuweredde omutabani yadde tayogera nga kubya kisiru buli twale tubeera ku pate nga ayogera ensonga z'amagezi atuse Makerere waliwo ebivubuka bino ebibeeraawo nsomye bukulu nkoze eki ne bimuwabya kati gwe n'okwata akasimu oli agambye mukube mufiireko Munyanzi ye Museveni era kijjawo nti Banyanzi be batandika NUP People Power era mu budde buli ng'ekintu ky'amaanyi yali kikoze atya tato yamugamba alizaininge kati omwana finito omwana wa independent yatulaza ina independent mind kati atufe tuve ku nsonga ze tuliko agambe avuga by'abayizi oyo mumuleke mumwesonyiwe taata we yamuzaala nene mukama waffe Yesu Kristo yennyini yali mwana wa Katonda naye abatuma abamu baamulyamu olukwe abatuma baamu bava ku mulamwa nga mwana wa Katonda abaana tuzaala mibiri kati gwavaayo okuba Nyanzi olw'omwana gwe kitaawo n'ennyoka abakuzaala gy'oli oba South Africa oba oli ludda abakulondoola byokola byonna abamu mwava namwe NRM ku myaka gyammwe emito ne musiruwala ne mubeera ne Museveni ne mutambula ne Museveni ne mubeera mu projects za Museveni abamu bye mubaddemu mubuusenga Kyagulanyi azze okutegeera kwaffe sikwa tetutegeregerera wamu era wamu ne musukka kati muli bantu balungi so mu mbeera eno always use common sense before nga tonnayogera oyinza okukola video ku Chairman Nyanzi olwaleero neku affectinga in future ng'omuvuma neku affectinga mutering tugenda mu buyinza bwa ggwanga kene obuza omusajja namuvumira ki musajja namuvumira ki negwo ofubitidde oli mu kiyumba ovuma osensebula kakati oli akoze comment if chairman can't mobilize his own son whom will mobilize chairman ta mobilizing nga kotaina bagase ku kibiina mu bongo obo taina be yali alese mu pate ero badde to balaba yanjula abadde taba mobilizing mu bongo obo kati kubukusa statement olokuba owulidde oli akyogedde fakisho weziringa abaleta mu kibiina abamu abajjemu NRM mu Sala Temulanda Nyanzi yabaleta bajudi mbabali kankusomere abantu 5 nga badde bamaanyi bali mu NUP Basala Temulanda ono Muyanja Senyonga Aisha Kabanda Deputy Secretary General naleta bano waliwo baive ba Betethero Naluyima Chairman Nyanzi yabaleta for information waliwo bagundi bano waliwo no mwami abebe Masaka nga timu nkozi banamayanja nga yatwa nabo mujje era gwe atakola nga nsobi gwobo mukube jinja anti goli mutukirivu nnyo kale mufume nga mu family ya omutali be NRM waliwo akamobilizing bameka nga bamu ne banyammwe ba NRM ne bakitammwe mukyabaweereza nsimbi kati ono Comrade Alifadi ye munanga agoberera bugoberezi kino kiriwo omwana bw'omuweereze Makerere batukeri ne bababuzaabuza Churchill is not a politician
ye bw'alowoozezza era kubanga excitement mumuwe musamu years you will see. Kati bino byonna twetaaga ffenna okulowooza bakadde bange. Gwe twawagira ye President Robert Kyagulanyi Ssentamu, ye President waffe era omukulembeze waffe bw'aba akyasitandinze ebirala byonna nze tebinkwataku. Tusonga mbere kujjako Ssaabatemu. On the way tugenda sanga ebisoomooza bingi. On the way tugenda sanga ebizibu bingi. Naye let us stand firm. Let us stand firm and kubirwanyisa. Ekyo kye tulina okukola bakadde bange. Waliwo omukyala bamuyita Zahara Mara Luyulika. Waliwo ebigenda mu maaso nkunoonyezaako sikufunye bye baakwatidde mbu ewuwo naye biibyo waliwo emmotoka eyo. Manyi kati Yoweri Museveni anoonya propaganda okuba abakulembeze ba NUP. Zahara Mara Luyulika speaker wa KCCA simanyi oba kino kyekikomera kye. Simanyi oba kyekikomera kye. Zahara Mara Luyulika baagala kumusiba. Bagamba nti emmotoka yali ya KCCA ya miliyoni simanyi oba 2 n'ateeka miliyoni 10 miliyoni 8 ne muganda we. Kati baagala kumusiba naye zirabika ntalo za KCCA era nga balwana abakulembeze ba NUP. So embeera eyo tulina ogirwanyisa, tulina okugiyimiriramu ate ne tulwana. Comrade ono Miguna akyali muwambe, tulebeere nga tukola ki tumubanja Miguna. Ekyo kyo tulina okikolako. Miguna miwambe tubeere nga tumubanja kubanga ali mu kkomera. Bwe tutakola ekyo abaana baffe bangi abawambiddwa abali mu bulumi. Kye tulina okukola bakadde bange ate gwe mulimo gwe tulina okukola. Waliwo agambye didi